mu Uganda omuntu agenda okukima passport mumugamba nnyoko n'ekitabo genda obaleete. Katonda si bw'akola. Talina kyakutuma Mukama. Akutuma munda mu ggwe kuteeka mu ruumu ey'okukkiriza nti newankubadde nga bino ebigambo mpuliranga Bujjingo agamba abalala. Naliko mu biro ng'ebigambo bwe biti bwe biba byogerwa bamanyi bagamba balina kitaabwe n'ennyaabwe. Naliko mu biro nga bwe baba boogera enjiri bweti manyi bagamba alina diguli. Yes, naye nga tekiŋŋaana kuba mu ngalo. Era bwe wali wano abakuba mu ngalo naye ng'amanyi si bibye. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi gw'osooka. Naye ng'oga nti wayi kankubireko banneiba. Ogenda kuvuga emmotoka naye ng'akamba kubireko. Bw'ate gye nakuliranga n'eggaali tetugirina. Emmotoka gye mmanyi okuvuga twalina omwana omu nga mugagga. Mwana wa muzeeyi Bwanika. Baali bamuyita Baale. Baale nga yatwazika ku kipiira ky'emmotoka. Muyise mugagga Baale nga yatwazika ekipiira ky'emmotoka. Taata we yalinako ku mmotoka edda nazo nga zapaakinga awo. Mbuzagendanga mu mboga Zaire. Abewa Bwanika mbatumidde ekisansala. Munnange ebimotoka ne bwe biri awo bikadde birimu n'enjuki. Bawakulamu omubisi gw'enjuki naye nga waliwo emipiira emikadde. Muto omunnaffe bamuyita Baale. Bangamba kati abeera mbalala eyo. Oba ndifuna omukisa n'enziramu n'endaba ku Baale. Kuba ndowooza nako mumulaba nga tutudde P7 siddangamu mulaba. Naye nga Baale yatuyambanga. N'atuwa ku mupiira gw'emmotoka. Nga tuyiyeemu amazzi. Ne tusimbamu emiti. Oba waliwo omulala eri alabye ku ekyo. Omupiira gw'emmotoka ne muguyiwamu amazzi kumbi kitundu kya bbaafu. N'osimbamu omuti sayidi eno n'eno. Nagyo wali ne giyisiŋŋanya. Ne gikuuta gibanga oyiro munda muli ndowooza ye logiki. N'osimbula eggaali emmotoka gw'ovuuma. Nagamba lekeraawo. Baale watubonyaabonya olimba. Ovuga kipiira. Nakugamba ni sente zo ziweddeko. Noddayo eka n'osonda n'ogamba oba ndiddamu lyate okuvuga ku mmotoka. Naye ng'ovuga mupiira. Kati bwe twabeeranga mu kyaki. Enjiri neebuulirwa. Ogenda kuvuga emmotoka. Nze engalo saazikubanga nga nzeekubira. Nakubiranga kuba neiba abaavuga naye ku mmotoka. Abayinayo naye ku pikipiki ewaabwe. Abasobola okubanga bayina ne pamiti. Ewaabwe emmotoka yali agirabyeyo. Waffe saagirabayo. Wadde piki. Wewuunya abanaku baki. Abanaku bazibu nnyo. Kubanga bakojjange banvumanga. Naye nga bwe banvumira tewaliwo na kintu kya bugagga kiriwo. Yebaziba Mukama eyaŋŋumya ne ntambula ng'omulalu ne nzija mu Kampala. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Tewaliwo ky'amaanyi. Kugambye twavuganga mipiira gya mmotoka. Eyo wa mwami Bwanika mu sitenseni ekisansala. Nga Baale yatuwadde ate naye akusolooza. Oba wakatandika okuvuma nagandi ziweddeko. Naye kati okujjako nga njagala kulimba. Nyina genda mu URA. Embuulire nti amannya emmotoka ezaakafulumira mu mannya ge bayita Aloysius Bujjingo. URA embuulire omuwendo gwazo. Bannyabo ne bassebo siduula. Nkubuulira Katonda bw'ayimusa omuntu gwe bagamba nti muleke awunya ebibya tibisoboka muveeko eyakoma. Nkugambye okujjako nga URA ennyambye. Ne ŋŋamba nti okuva mu mwaka beguti nasooka okuvuga emmotoka yali ya bwereere. Yali ya bwereere mu 2005. 24 oba 25. Kwentandikira. Mukyala nampe emmotoka. Mukyala wa Dokita Oboya. Babeera naalya mpya. Nengivuga. Entandikiraawo. Kati okuddako awo. Mukama n'angabirira. Katonda asobola okuwaayo omuntu. N'akutandikako kati ebisigadde nebitambula byokka. Kati ndabye emmotoka ezange, nendaba emmotoka eza kampani.
nkugambye nti okujjako nga URA eŋŋambye nti from 2005 this is 2022 emmotoka ezakafulumira amannya go ziri bwe ziti naye nze sisobola kugamba nakavuga 7 oba nakavuga 6 mba nkulimba naye ng'omulimu gwange ogwasooka mu kibuga ng'era bw'owulira nti nava mu kyalo kati namala n'entuuka e Kampala era nafuna n'omulimu ndi house boy weewa mwami Godfrey Ssentongo omanya nti yava mu fulampeni n'agwira ddala mu muliro kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba amagezi gazze omuntu agenda okuteekako amafuta waliwo ekisa ekiri ku bulamu bwe Katonda yansaasira njagala ekisa ekyo kisaasaane kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba ng'okiwulidde